Rure Hussein w'emyaka 6 niwe yakwatwa polisi ya Kaikorongo koko mugambirizi wa polisi abo cyanga echa Masaka to hakasiriye ari kushoborora wano mu Rwengo district wetyo aisobodde okugwa ku taata w'omuvubukono Abasa Muzaffar agambye okuba nti yali ali abantu saako n'okubanga yatta omuntu oyo gwasuubirwa nti ate bwe yatandikirako okubanga alya. Tujjukire nti ye Muzaffar naye abazadde be bonna badduka ku kyalo naye abatuuze baasagudde ensiko kakana nga bagudde ku taata w'omulenzi ono bw'atyo amanyiddwa nga Kalule Hussein w'emyaka 6 nga 18 mu kaduukulu kaffe atuyambeko kunoonyereza ku mbeera eno. Kasiriye yasima batura abakyera kuza omu kishaka batyo bakabasa kushangayo ishewanya kuteekateekwaho owabayirukire omu maka ge. Twebaza abatuuze abasobodde okukolagana ne poliisi okufuna omwami ono gwe tusuubira nti ayinza okuba omugaso ennyo okututuusa ku mutabani we. Rure Hussein owahati yahakanisa byona eby'abatura abantu bagamba hari kugira ngo nawe yakyera okubasa kuronda omutabani ombanyabuzaale arebe yabaniyo ayirukire. Nintura kuleka mvugire piki naza n'ombanyabuzaale ndi kuronda omwana yabura ati kumbire ndi aho ndikuri ombanyabuzaale bantere simu ngo barebe bizwaro uko mukishenye bizwaro bye bitu hebe byona tibyamuyamba niko polisi okumukwata. Abantu ba Rwengo aba bari muna bebembezi b'edini abari mu James zake bajumirire bikorwa ebyo bwinazi ebyo yonjire omu bantu bari kugira ngo abantu barugire ahari ruhanga. Njagala mukimanye mwenna abantu be bava ku Katonda ekiddako kwetema kweyuza buteyagaliza ekireetedde ddala abantu okuvanga bakola ebikolobero ebyo bava Katonda. Abatura nibena ngo polisi ya Rwengo ekore ebikwekweto biri kwemalirira aho abantu abari kukozesa embazi yakatokoza bwonko otireho no kushanga ngo emyanya eyo kuramya sitani nayo eyonjire. Rwengo yemu ku district ezibadde n'ebikolobero ebingi mu Uganda yonna. Rwengo yafuna omukisa obe omubi ogutali mulungi nga yesinga amasabo omukolewa ebintu ebyenjawulo kubanga okugeza lunaku twatulaba ku TV nga mu Rwengo yaffe mwe mwazuuse omuntu ali abantu alina emikono gy'omuntu. Tuzuuse ebikolobero bingi ebizuuse mu ggomo lyaffe mu disitulikiti ya Rwengo. Abantu bw'alemu okukola bw'ateetegeera kikyalina kukola bw'alemu okukola kyateekeddwa okukola ng'anywa enjaga ng'alowooza nti bw'akozesa ebiragalalagala ebyo bijja mujjako stress kati ate gy'akoma bikola yeeyongera bweyongezi kwonooneka. Aba bashaba abaziire omuri Rwengo okongera okukuriza abaana baabo omu kumanya ruhanga ekyobundi kikayambaho ahakumaraho ebikorwa nk'ebi. Kusaba nate okubirize naddala abaana baffe bonna betuzaala omuntu buli wabaamu Katonda asooka naye ate emize emibi bwe giyitirira okunywa enjaga okunywa ebiragalalagala mwe muva n'emize emibi gy'owulira mu Rwengo muno ono yakoze kino mugenda okulaba nga disitulikiti yaffe evumirwa obuvumirirwa. Abaana abari kuteekateekwaho okuba birukire na n'omwinazi ogu nibajyangu n'obwahati behanikise abantu ba Rwengo emitima abari kugira ngu nabasa kuba nabo abaliire ningashi abasadakire. Makaraga gashakwa Bashir Kalema aha bwa Tayari West.